kati tugenda kuleeta ewali ekikisi ky'omukolo obwedda gye tuliina Petro ni sookodde wali ati bino sooka obiveemu taata kkiriza ffeeno gye tuli tulindirire Akram tusemberedde ogenda mu nnika ewulira taata seka nkubira akayimba ako asiya ojjayo mwalimu nigidemu tugende mu nnika taata kati bwe tuli tuli bulungi nnyo emmere ne bwetajja emmere ne bwetajja kulumulinda ngambye nti nange abantu akaseera ako bekatuuse nenzijukira ogwange ogwani ogwamulinda saba omwami omanyi okulonda gwekigaana okulonda kiki yalondataata kudaalira abaana abalenzi abakutemisana taata bakuli kumpi nga lugambo lw'abakyala mu saluni ne bayamulokole ati siboogera ku Donabera wakirindye mundagu ani yalikuwa yalidda wammwe kwani kuku sebaani kati bwe yafaani yaddawo yandekera beesige kabakwanzi njagala mwogera ebigambo bitono naye nga tebyamulamwa tuyinza okudda mu bigambo ng'empombo zibbibwa ate eyo nsonga ite mu bwangu tenakukulya boogera kati wafuuse mukulu munnaye kati nawe mulamu ng'alina okwagala eri omukyala yandikutadde kwani n'abaako wano obulabo bwakuweereza obutonotono atawo ekyokubiri akuteereddemu akasenya kano mwannyinaze akasengejja atyo
n'atuma tugambe aboogezi bagenda kuba bangi nnyo. Kituufu. Buli omu agenda kuleetera buli kimu. Otyo. Mwannyinaze akuteereddemu eppaapaali lino. Akusaba omwekuumire. Kituufu. Omwagale munnange naye ajja kwagala akusuubiza. Kituufu. Eppaapaali lino akugamba abasajja bajja kujja buli omu ajja kujja kugamba bibye. Kituufu. Naye mugambe munnange nafuna mupaapaalira eri. Nange njigiriza. Saakira munyantwala. Kituufu ekyo. Ekyokubiri olw'essanyu eringi ennyo akuteeredde mu kano. Akugambye omulimu mutima muli munda. Otyo. Akuteereddemu n'akamuli kano akamyufu. Omulimu musaayi. Ekyo yazze okutwagala. Webale kujja mu kika kyaffe munnange. Olinzija mu mutima mwana gwenga nkulinda. Baba bwejjeyo nga mumbuulira nga tugenda kukiddako insha Allah. Taata waliwo investor yasigadde. Waliwo asigaddeyo. Investor. Kale tugende kukifembayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulimu kwano wegwantukewala. Kutuja Watari baby omutima gubera kutuja. Tunule eno soko lindeko Bala kayimba ako. Yobo kayimbe bala magenda n'obo manyikisembayo. Ale bamula mu mugende mu kifaananyi kimu bibiri Tudde ku kisambi ky'enkoko ekirina mugaba. bakongere engalo bisangibwa wase nabulya wokka. Tatakkiriza kutegeeza ebigambo bino. Tubadde tuli mu kulya nga tulya. Senga n'addayo mu nju. Bw'agenze mu kiyungu n'agenda n'aleeta abaana ba Namammonde. Namammonde muganda kubanga atambula ne mwannyina Kakeeto. N'atwala ku baana ab'engali ba Ssempogo. N'abawummuzaawo. Ne bagamba enkya Mmande nja balya mu ttawuni. Ku makya tatakkiriza kutegeeze senga takomyawo. Abuuzizza omwana mulenzi kyekikubulako. Mwana mulenzi n'ankuba akaama n'ambuuza ono omusambe yawummulaki mu magumba tumutwalewa. Ne mugamba mumuzingezinge tumutwale mu kibwa zooni. Taata tukoze bwe tuti. Kubanga nawe oba mukuziika bagamba nti muzize bwe muti. Kozesezza embugo 2, looti 3 ne keesa emu. Tubadde yagala mukaaga yafudde babadde mukaaga. Tukozesezza omutaka Ssekamwa. Sezinnya abaddewo. Lulimi abaddewo. Ng'akasuka mu ddookooli. Olwafuna ddookooli n'akasuka omukomere ddene erya Nabbuto. Naye Nabbuto agambye agenda kwejjeereza omusibe mu ku ssaawa emu n'eddakiika 15. Taata omusibe omugu alina okwejjeereza. Naku tokkirizibwa. Taata kkiriza. Obanga gwalina obuyinza bwa wano kola ng'owajja bwe yakoze. Yagambye abaana abawala n'abaana abalenzi mbanga mwagala okukuba essimu mwambuke mwetooloole. Wagenda kubayo ennyumba ennungi konkona. Bw'otuukayo okonkona n'olya nga waliyo akolola alina wali munda bawakisa. Faayo kale nokkiriza emukulu kumpeera engalo ez'omuyiika. taata nenneebaza. Taata neebazanga omusajja omukanda ti ndi kumma okulya nenkulyawo omwoyo. Taata tweyanziza nnyo tweyanzeege mugabbudde. Taata kkiriza ngutegeeze tulidde ne tunywa tukoze bwe tuti mu kulya. Mwana omulenzi abadde ku kibego kya 6 anze nnyingira kimu. Taata neewuunyiza nnyo omwana omulenzi Akilamu okumanya nga ajja kusobola okugula ebyokulya n'amasavu agalidde. Taata walabira omusajja atagula byakulya okutuusako amasavu n'agamba nze sirya masavu. Omanya lwajjala ajja kubigula. Kale no mumbeera bwetyo bakuweeza omuyiika okubeera engalo ez'amaanyi. Akram ng'ateekateeka okujja njagala eddakiika 2 zokka engoma eŋŋanda ekuwe mu kyekuwa.
kakati mwe abasigadde musooke mudde ebbali oli omutaalazeewa aliwa akati namumbeera bwetyo Metro nisoko biveemu Asiya basooke bamulye ku diagrams Asiya dda waggulu abageya basooke bakugeye bukadde bubiri obumalidde mu nviiri keke betuva mu kino gye tuddamu yabbanga koko malego nolowooza lusanga kumba abika imba zinyuma Uganda zabo nga toli na lufeenya bibeera selekta tuwe selekta naye balinga abagamba nti tuli mu lunaku lwa Gemesa nabadde manyi waliwo okugemesa naye kale kyonna kyekiri gibalinda musawo selekta mpakayimba afanyomera nnyo agamba kiwanyana kimukyala meka buddu meka ekubye meka 3 ekuba ki selekta tuwe ebakubye selekta tuwe Sajja Ismail musajja azimbye ebintu mwana wanzaala nanyine Millennium mu constituency tannaba kubeera mubaka wa parliament naye azimbye bakayimba baleete ebisikadde ba ujenga mudigida musajja azimbye amakereziya emizikiti amaboola mutambuse wanji taata sigenda gamba nti olesama okulanga ebaze okulanga bagasa abasajja amantamutambugaba mwami wa sada kituufu ekyo taata ffe tulina birabo bakuwenga leeza omuyi era taata kkiriza omuntu yenna bwakeerewanga ye ulindanga nze bwemba njagadde njagalira ddala leeta wakola mu byokufiirwa Sebaana Kizito ekisinziira ekyamutta ontyo ne buddayo sonyi taata kkiriza mutegeeze nti twagendera okunoonyereza ennyo okunoonyereza okuliwo kati ng'omuntu alaga munno muhabbati yabeera omutuufu mwana mulenzi akira mwagenda omwana omuwala Asiya agenda kwagala era agambye nti ebirabo ebiri muno byonna bibyo bagagenza gajja Johannesburg Congo najjayo ebyokwambala n'ebyokwewunda agenza okunoonyereza nga yajje e Cambodia temuli perfume n'agenda mu wino ne mu busafi nassamu ebya perfume era agambye nti nno eno bagiyita keesi si yabafu wabula musango kigulira musango okutuuka n'ennaku z'omwezi 15 Desemba nga tomugambyeko nti genda mukatale ongulira omuyembe bengalo ez'amaanyi nagamba nti bwe mbakuwa ebirabo bino mutunuulire omukupireko kajjambo bwakaddamu olwomanya nti asiimye naawe osiimye mukupire kajjambo mugambe guba kukonawe tututu kisinziira kale akabe kali mukulu bammeetu muviiramu awo naye mmeetu okuva ku ntawa y'omutima gwange mpahaga muga Katonda okuva ku ntawa y'omutima gwange keesa nonsazeewo kwa musajja gitwalire maama gitwalire maama tata kkiriza mutegeeze nti nanya buno obubaka bubwo si bwokka nga seeko ne buno bubwo senga bino ebirabo bibyo byambale buli lwoyagadde senga omwana mulezi yagamba nti abasinga obungi bagwa bungi na mwala naga nti ye lwali gyali kulaga bintu
zinengoye zonna eziri wano zambale oba oyagalidde kubanga oba bakuzaala wekka. Kituufu ekyo. Kale so tutasooka ompedda litwale Asiya ekikyusa. Jana tujjako okugulu ey'omulabe y'amagulu asatu mulye yagisaze mu siraamu sinabweyogeza ebyo. Taata bino byaffe ewatambula taata oluvuutu watambulirawo omugonzangalo walli taata w'omuceere muleesa omuceere nenkyaba kyere bukyezi wano kali musajja mu kigali tamanyi kwogera bamukumye ebyokulya ng'ebyo naye nga bali ku muzikiti webakyera ku makya n'agamba nti waliwoze nagamba nedda nkoye nkya mukyere bukyezi ku muzikiti buli yatuuka nga wamu essuwaani y'omuceere okusobola okuyitibwa muceere nakati kereza ngutegeeza mwana mulenzi Akram agambye okulekanga sharia yagenda okwogera ekigambo ekyo naye akaseera kenaaba nga tannaba kwogera omwana omuwala agenda mumwagala omunnyo n'aleeta omunnyo oluyimba naye nga babbye abako babbe n'abeewaka mubaleese miki naye nga baleeta bubaawo okulukkiriza ngutegeeze nti ffe twaleese emiyiki taata okukakasa nti nno miyiki abaana balenzi buli kye batuwanga mujjawo mutwala kansokere kuba bifaananyi bwe bukyenkya ku makya kugamba nti leeta ebifaananyi towozanga nkyayo za bifaananyi kwata sabuni owokoza ebifaananyi omuwengaleeza amaanyi enkyabi bukyenga oŋŋamba nti nno baate tugenda kwoza bifaananyi taata kkiriza bano abadongo mudongo akera ku makya aga waya zaddugadde awovula zaffe zaddugadde enkyakuwulire nti waya zaddugadde tetukyalina sabuni wakonoona mwana mumuwengaleeza amaanyi tatakkiriza ngutegeeze nti nze tulobuyinza obutonotono bwe nnina taata katumwa jangu kwata kijja kukola nnyo amawulire taata kkiriza nawe omugagga wange omu bw'ati gwemansemberako muula wanaba jangu aje magulu katumira timu yonna ey'abaana abalenzi obuti obusatu obusigaddemu obutwalire taatawo wali kulu mumuwengaleeza amaanyi kansala kwata kulu tweyanziza oba ogenda mu kanso yoza kituufu ekyo kale taata byange bikomyawo kuleka ndeseeyo ekintu eki ndeseeyo ekintu eki motoka ejiddeko bino wangi emmotoka ejiddeko bino mukulu wange sennabulya kuba engalo mungu atugeredde taata byeyunaayina akona kyebesigala kya bbeeyi kyayo omukalu tafa mataga egafa kkiriza nti emmotoka gyetuleeteddeko ebirabo subhanallah abenga omukubengaleeza yonna wangi dereeva agivuge agireete mu lujja wano olumala mu soda eno n'ebibbo emputa bagizagaddeyo ewaka nadde ngamba nti mukulu wange sennabulya mulembe omutemi ogwendo taata kkiriza amutegeeze Ssaabasajja Kabaka ali ku mukolo guno taata ng'olese nti Ssaabasajja Kabaka ali ku mukolo guno tubadde tujja nalika nasingiza kugenda nyinza ntya okuva eyo taata bwe twali mu misinde ne Ssaabasajja Kabaka egyaliyo mu mazaalibwa ge taata yalekayo ekiwandiiko kubanga ye yasinga okudduka abange mwongere engaleeza amaanyi mukulu wange sennabulya ekiwandiiko kye yaleka embuga okukakasa nti kyekikyo kyennyini saba mukulu wange Katikkiro Charles Peter Mayiga akulukuunyiza Robert Wagwansibira omuwanika naye n'akulukuunya taata tubadde tuli awo mwana mulenzikaze Akram taata ne bamugamba nti oyinza okutwala ebyo byonna bwe n'oviiramu nga namubiri asiike emmamba abange mugatte engaleeza amaanyi omwana Akram ekyamazima naye akiise embuga taata kkirizaekiwandiiko kino ekyamazima omuwendo mungi nnyo nange gunnemye okusoma kulu wange omwana bwate bwafaananye taata era kkiriza nga nkyali wano ebitono byensigaliza ku byenagabye omukulu ono ali wano musiime salamu alaikumu warahmatullahi wabarakatuh alaikum salaamu kusanyukira mukolo kale mumbeera bwetyo mumbeera bwetyo olunaku lw'eggulu nabadde mbalala
Aina kwa akateeka. Iya. Agamba bwati akuba agamba nti akuwa gowa. Akuwa gowa. Kimono omusalamala omwana omulenzi kyazze Accra. Iya. Tinaffe tumuddize ekiwandiiko ekyo kiteeka. Tata toyanziza ensonga lwaki olaba nze kakkanya. Waawo mukulu. Tata nenzija mu bakulu banno nga naawe okyali wano. Kituufu ekyo. Tata obaŋŋambire. Kirabe embaga. Chekambwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebo mukho kukwasa engoko eno ngakusaba ompe mwanyo ku Asiya afuuke mukyala wange. Era kyatuusedde Namayumba. Muko mukwasa akangu yeebaze bwebaza ate ebyomugagga bibaawo mwavu ye yeebaze nnyo. Kwasa mwanyo kuzi. Ndowooza omulabe waafaanana. Kituufu. Saagala ng'adde ng'alina lubale wadde lukwagulo. Ateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Yeddira muggo akabbira olutuga. Byowe ngoba omukoonyaako omuggo tekutaagula. Abatimbe mwekale mubakulu engeri temuli bakulu musigale nga muyimiridde mufukamire. Kwata taata mu ngalo saba taata tuleese ekyambalo ekyo okigatte ku byambalo ebirala by'olina. Sabirawo buli kyoyagala. Sabirawo n'abalongo n'obawulira ku fiizi nga makulu wano wendi waliwo muzzukulu wa Nsamba Hulucheya yiga essomero engabi. Nina taata ne maama kyabakubira endoolo. Nina abakyala basatu. Ejja mukyala azaala maama mpita mwami, ejja mukyala azaala taata naye ampita mwami. Owokusatu yonna yankomba enziro ku mabega mwanyina ze baŋŋamba yetanoba kati owokuna okufuna nga gwe mutuufu anaafumba ewange bazaddewo bajja kunnyambako ekintu eki kubanga oli ewaabwe ekyemisana ekyegula ewange n'oleeta otulo. Taata nnuŋŋamya emikolo siri mwogezi waagyo. Kola emirimu mingi ng'olesa obubbi n'obusezi. Kiriza nkutegeeza ebigambo bino nti nze nkolera bwereere. Zigenda okuwera ennaku z'omwezi 5 tukanga 6 nga sikyakubanja oba wazimpaddeko dda. Taata kkiriza nkutegeeza ebigambo bino ti emikolo bw'ogimpa mu budde n'otuuka ng'obudde bukyali sobola ogiruŋŋamya. Sobola ogiruŋŋamya nga wobadde ewaka ate nsobola ogiruŋŋamya nga wenzize ne bano. Kkiriza nkutegeeza nti ndi ku nnamba y'essimu. Iko namba y'essimu 0700 534 331 iyo nno bw'ogikubirako ebeera. Kale no mumbeera bwetyo kkiriza bajja kukubuuza gw'obadde. Sulaiman mbwa zeewedde embisaakate by'abagagga nga mulimu Pavers. Azaalibwa Alhaja Madasiru Nkomadda mulira Minola empeke zikyamukubira enduulu. Okuba engalo. Era kkiriza mukadde kano atuule ku salaamu Musomo Haji Minola tuli ku salaamu. Ate okkirize nkwebaze mu lujjudde. Ku butuufu weebale kuzaala omwana omulenzi ow'omugaso mu ggwanga. Mu mbeera nno bwetyo kkiriza nti ndi mu kibiina kiyitibwa Kamukamu Ceremonial Services. Tebifaana bifuna nze director waakyo. Ndi kansala akiikirira omuluka gwa Kaliro Ward B ku luka ya Town Council. Ate bwe natuukayo bannange ne banneesiga ne ntuula ku lukiiko olwa Finance and Planning ku luka ya Town Council. Ffe tuteekerateekera ekibuga. Bwe mba siri mu bino ninako emirimu gye nkola. Ne musajja mukwasi w'amayembe. Tera okuvuga ku gaali ne pikipiki byonna bikozesa mayembe. Ne musajja muyimbi. Tera okuyimbako engoye mu owino. Kkiriza nkutegeeze nti ndi musajja bwe mba nvuddemu ebyo ntuula ku lukiiko olutemaatema bajeti y'eggwanga. Nzitowa. Kuba otemaatema ssente. Kiki nno ekinfuula nti ntuula ku lukiiko olwo mbadde nva ewaka omukazi mulekedde omutwalo ne mugamba 3 matooke 2 manda 5 zigende kunva. Olunaku nteekeddwa okukikola. Taata oba otemaatema bajeti. Mu mbeera nno bwetyo ndi musajja mukozi wa Bukedde TV. Taata gwe okola mulimu ki? Ku 6 kitundu njirabirako amawulire kwemu nengaddamu ne ku nnyo ogw'ekiro buli lunaku nteeka okukikola kyanfuula omukozi waayo.
Kiriza nno mu mbeera bwetyo. Iya. Iseeka. Oliseeka? Taata ng'olina emirimu mingi. Anti erinnya Ssekasamba buli salako afuuka Seeka. Pangalira mu kibuga Lukaya. Omukulembeze bwe yajja e Kalungu yandabamu obuvunaanyizibwa. N'akuwa. Nampa minisitule ennamba. Yaki? Nze minisita w'ebyobugagga eby'omuttaka omuli Endagwa Amayuni balugu n'abafunze mbatwala. Ebyabugagga ebyo. Ebyabugagga. Kkiriza nkutegeeze. Iye. Nakakimanya wiiki emu emabega. Iye. Ti mu Uganda yonna nze nsinga obulungi mu basajja bonna. Lwaki? Saasooka kitegeera. Nabadde ngezaako okukubira mukadde wange Hajja Ahmad Serungu Maddamulira. Saatadde ssente ku layini ya Airtel. Namukubidde emirundi egiwera nga akakyala kaŋŋamba nti kasitoma waffe omulungi. Omuwendo gw'ensimbi gwolina tegukukkiriza kukubira muntu oyo. Bakiŋŋambye oguwera ne mmanyirawo nti oba oli awo ndi musajja mulungi. Pangalira mu kibuga Lukaya. Bw'oba otuuseeyo n'obuuza kansala yasimatuka Nuupu. Ate aliwo NRM eyajja ng'ali bunnamunigina kubanga amasannyalaze Lukaya tegalina kye gaaleka. Kwebazizza okutereka entereka gy'oterezze okuba engalo ez'amaanyi. Kkiriza nkutegeeze nti ebuuyi eno bataata gye bali emukkirize engalo ez'amaanyi tuzigattire mukadde wange taata Sennabulya. So tukwebazizza okukkiriza omukolo guno tuguyimiriremu nga bakamuuka mu ceremonial services. Ekyenjawulo nti emikolo tugikolera bwereere mu kibiina ekyo. Ombuuliranga 6 ogw'omunaana owange bamutwala. Teekamu ekkanzu n'ekkooti bwe mmaliriza ng'onsibula bw'abanga n'obwo bamutwalidde bwereere. Taata kkiriza nkwanjulire ku lwenazze. Weewaawo mukulu. Mukulu. Otyo. John Bosco. Lugonda. Property consultant. Aliwa. Taata oyo ng'atunda ttaka mukulu oba awubira ku taata. Alirudde wa John Bosco sembera mu maaso bulijjo nkuwulira buwuli. Ja ne Ssenga Safiina. Otyo. Taata tuli naye eno. Akamala okubuuza ku mukulu ono sooka olinde ate mu maaso g'omukulu ojjangala onsalo. Kulo Lugonda. Lugonda webale kubeera mugagga mulungi. Kintu nkuba kalango kya njawulo nange wavaeyo ojje wendi. Wallahi Mungu akugaziriza ebyenfuna. Nange wendi wano. Akuwa ekyo osinga okwagala. Nange yitirako wendi akalango kazibu nnyo. Atibabala. Atibabala. Ngesiri nnyo. Awa yitiddewo. Ndi wano mukulu. Anti omumpi tebamulaba kiro ne bannaange. Nange wendi wano. Wendi ku Lugonda. Nange wendi wano. Ono mukubi wa ttaka. Taata ajja Safiina akuwuubireko. Ajja tiwuubako buwuube tulabe. Webale kujja. Taata ne tujja ne ssentebe Yakubu ekabuswaga ngo ye ssentebe atwala ekitundu ekyo. Eyo si yakumeka yakubira esooka. Taata nze kisinziira mu esooka. Kisanja kyakumeka. Taata alikali akatandika butandika kwakati ebisanja 4. Kituufu. Yokka yakatandika yabongera n'emyezi 6. Taata kkiriza ku bennazze n'abaabalala. Iye. Mulala abadde akyawumuddeko naye nga bano bonna boolaba. Iye. Taata kkiriza mbakwanjulire. Ontyo. Taata nazze ne kansala Bukilwa. Oyo. Jamida. Manyi ttiimu Aisha Sekindi. Taata era okkirize. Nazze ne mwannyina w'omwana omuwala n'omulenzi nga y'ono mwannyina omulungi Situka. Kisanyusa okumulaba. Taata era kkiriza nkwanjulire ttiimu eno Situka. Kale eyo ttiimu Kyagulanyi. Taata ono Jeno nono Jeno. Taata era ngenda kubasindika wooli. Ate ono taata obedda ya musiga nsimbi gwolaba otola ku ssente ate nno nga kapiteeni. Taata kkirize. Sooka olinde kapiteeni ajja. Kapiteeni gendako ewa taata osembera wange. Kapiteeni jangu kyuka. Mungu abagaziize ebyenfuna yammwe. Mungu abasaasire. Bakulu nange tuwane emabega w'entebe. Katonda akkirize Kyagulanyi afuukeko omukulembeze w'eggwanga. Taata era olwaleero kamera. Kale mu mbeera bwetyo omwana omwana amaliriza. Iye. Katuleete owakeke selekta. Kyebayita kuzaala kujagaana nga tuzadde fulufiga oba abiriga. Tukwate akasa mu bbanga.
Erinnya Asia livaamu Asia lirensi tubaleke mu bbanga tugenda kubala okuva ku 3 bwe tutuuka ku 0 nga musala 3 2 1 0 esatu jigudde Haji magulu kusula otya wali Mungu akutukumire Haji bei kiba kya bei keke tenabibwa mu ngalo bisimillah kisinziira ovaawa kyogamba munosanga bulijjo ovudde ng'oje kwangalo mwanyina wa Asia tula katebe ako Asia bakoleko sale balnaba basale salao kale Asia bakuwe plate esooka ojja ogabule mwanyoko bw'ovaayo ogenda ogabule taata bw'ove wa taata ogenda ogabule Akram kale kiteke muziro teeka muziro Asia kakano ogabule mwanyoko tolako piisa emu omuliiseeko naye akuliiseeko gye tukiveeko sawa yonna tujja kudda mu bwajja situke babiri Daddy mugende mugabule taata sinnabulya ne bataata basigadde Daddy bangambye nkugambe gende wali ku mmotoka babakwase ente babakwase kati bwe mulaba nga kitammwe asaana kuyimirirako muyimirireko nawe omwana mulenzi genda weegatte ku ttiimu eyo mbwe buli wewulira ebidongo eyagala kujja omukulu wange Haji Maguluka tuweereza abavubuka babiri babakwase ente n'embuzi buli webiwulira ku kidongo bigambo babijje bituweemu kale eyo puleti mugiregeyo mujje mukwate puleti endala mugende mugabule Akram sekita baweddinda bagende bagabule Akram naye n'owulira eddenzi fene kansi okulisana kalina kuba fene twagambe tugumala misana 12 kyangu bakuwe puleti endala ogende ogabule bamaama ontyo kale kakanako Asia wewaawo Asia kakkana kale mutwalire akamasukira ako bigambo byakwebaza Akram butamuswaza najja mu maaso g'abakadde binaamunjo sigenda kubirwako wange muyita Nalufeenya bano Akira mbwe yeegonza ng'omukristo afuna omukama Akiramu ako bakazi ebbali osooka omugjewo wansi omuwe haaga naye bannange bwe naakula okolaki nja kuwasa omwana w'omuntu muwe haaga jasi haaga laba kale kateeke mu 0 mugenze ne mwewa haaga Haji Maguluka n'aganda oba nsobola okuddamu ogwange ne maama Jamila ebyo byakko olimba kale muwe akayimba Akram addeyo eri omwana omuwala agende mu gawuni lenzi bwe naakula wakiyo bitunda kale Asia tugende twambale gawuni tusibule Selecta nonyeza oluyimba samba gawuni